Ennaku z'omwezi zaali 8 gwe mwezi gw'e10 ogwa Oktoba omwaka 2018. Olukuŋŋaana luno lwali maka g'Oluganda Musoke Entebbe, ng'Oluganda yayimirira n'ekigambo nti Ekibiina kya Christo. Kyoba ekibiina kya Christo kyeki ti kkanisa, ekibiina kya Christo mubaamu ebintu ebifaanana bwe biti oba abantu abafaanana bwe bati. Mubaamu abantu abanaku abaanunulibwa abaali basinga obubi mu nsi, ekigambo ne kibajjira. Kaakati zisanze omuntu anafuya abafaanana ng'abo, omuntu omulala yenna eyeepankira ku kibiina ekifaanana bwe kityo. Kigambo kyali kyakulabula era kyayogera ebintu bingi. Olukuŋŋaana luno lwali lumpi nnyo kubanga lwali luteekawo buteesi musingi gw'obubaka obw'olunaku, naye lwatandika bwe ruti. Store in hot place. Gwe n'okuumira mu cool place. Kalampenge. Osanga lyamezeeko ebigundi. Owulidde? Kale nno obanga muli kanisa mu ekibiina kya Kristo alina amagezi ntegedde eby'ekibiina kyo. Some of them were rejects. Abamu ku abo baali some of them were barren, baali bagule. Ono lwakumulaba ono matata n'amaaso abiri ayinza okuba nga yajja mu kibiina ng'alina eriiso limu. Kristo yayongerako ebyokubiri. Waliwo omusajja oli eyakulanga wano olaba kyenyi kiva eno paka ku nnyindo teyaliko maaso. Oyo gwe yasiga ettaka ku maaso n'addira n'atandika okulamba n'apima amaaso we gateeka okuyitana mu kintu kyonna. Omusajja n'agenda n'akola ki? N'azibula. N'abaako amaaso agataaliko. Oyo yatulanga mu kibiina nga musajja mukadde naye ng'emmunya ze zitukula, alina amaaso gatukula bwe gati ng'aga bbebi kubanga agage baagatonda koleeti. Agage gatukula ngati akaze akalina amaaso agatukula. Tetukoma okukaddiwa amaaso gamyuka. Naye nga bulaba akaze kalina amaaso gatukula. Those are new eyes. He got them yesterday. Otunuulira ekibiina kya Kristo n'ogamba okujjamu okwo omuntu. Bamalayika bamwenya ne baseka ne bagamba notamanyi oyo bagenda okufumbula. Oyo omwesigwa gwagenda okufumbula ye omusajja oli ataaliko maaso. Naye ng'alaba beautiful. Ogenda mu kibiina kya Kristo n'olondayo abantu n'olaba nga weeyagala oluusi gw'okumba naye gwoga nti ono okumba na mulema. Ali mulema oyo. Bayinza okugirayo akafaananyi ne bakakulaga ng'ofumbiddwa koloba awedde emirimu zisiwoze koloba maani. Olabye bantu masiya byakolako omulimu. Ekibiina kya Kristo. Omuntu singa akote kalamu olunaku lumu n'awandiika nti n'empandiika ku kibiina kya Kristo. Owandiika ekitabo n'oteekako omutwe. Christ is congregation. A book which can sell and you get billions of shillings. Obanga oli researcher mulungi. The Christ is congregation. Tuwandiikira ensi. Naye tetwewuunya. Bwe babeera mu kkanisa ogenda okulaba nga batandise okuwalukawaluka. Omanya bumanya agenda munoonya ddagala oba bwe baali bawalusi badda. Bakumyewo obukomye egimu ku gyali emize gyabwe baali bawalusi abo boolaba. Bwe batandika okuwalukawaluka ky'obola abasumba tebeewuunya kati Mukama waffe yabye lukeeni akuba episo cwe. Owulidde? Ekibiina kya Kristo. Kyekibiina Mukama waffe kyeyakola kaama. Kati ono omulaba wano muyita mulungi. Kati mulabe tulwaniranga. Kati ntaatamu. Buli kintu kyali kikwata okugulu kuno omusajja baana ne basaba wano. Ekyo ni kityo kibikola kigenda. Ekifuba eky'okusajja akakadde kyali kizibu. Bwe baali bagoba ekikuta okugulu nakyo ne bakitemeramu ejjambiya nakyo ne kibikola kigenda. Nekigenda. Kaakano kati atega nyuma wano. Abantu abakukanika obukanisa buli kiseera leeta empiso. Abasawo era Mukama kyava agaba mu kanisa ebirabo eby'okuwonyanga. Tobisanga mu nsi obisanga mu kanisa ya Kristo. Mulimu abasawo doctors. Batambula buli kiseera nga bambadde stethoscope ziri ku muguzi ba doctors. Bano balwadde. Others have not even completed their doses. Bogero osungira mu kanisa ya Kristo. Kyovula abantu bafiira obwerere nga balumbye kanisa. Bano nabo bantu abeegombesa baali bagenge baali basiba b'amaaso baali I can take long nga njogera ku bintu bino.
nzuli abasajja abensa abalokera n'omukazi ono yeegombesa okutwala obola ba Ibrahim yamanyi ekintu ekiyitibwa omukazi yagamba Saara wuyo wamwagala waliwo amanyi ekikya kyali ku Saara oyo Falaawo n'alookera otwala waba otojja kusoma nga bakusima kadaali ne Laazaalo nga mukumba kulukumba ko twakumba n'omugole Saara akumba ne Laazaalo naye ogwo omulambo ogwali gwakamala ennaku ennya munnanka obasanga batudde yali ebesaniya ku mukolo ng'atudde bali ne Kristo wali emmere n'obeerawo akawala akaalookalooka naye ogwo omulambo gwamala ennaku nnya agawunda okumba ne mayiti bano baali bafuufu Mukama Katonda yasaase naye gwe bw'obalaba n'olowooza nti ekkanisa bwe mulabanga ekintu ekiyitibwa ekkanisa mu giti kibiina ekyokwekengera owulidde is a group is a congregation in question in quotes tugende ku mavivi tusabe this is a group in quotes owulidde ya mukazi ono azaala abaana be balungi nnyo azaala alina ekirenzi kino kimateo nakina ogenda kutwala muntu yali tazaala baana balenzi oyo n'omutwaleyo n'agenda okuzaalira abawala abeerere n'ajjuza olujja lulamba ng'atunoonya musika bano be bantu Mukama beekoleko obukozi ebyamagero these are miracles of Christ owulidde just miracles nga bakusiŋŋaana olwokero oyagala kuwasa Maria Magdalena yaliko dayimoni musanvu oba dayimoni emu yokka ebonyabonya omuntu naye what about 7 oluganda ow'e Dekapoli alina region namba emizimu 2000 n'okusola gituula mu ye omusiŋŋaana mu kuŋŋaana ng'atendereza bw'ati banange ngoyo yali jeni kakati mana abalamu abataali balwadde nga nabo bajja bayingira kubanga ekibiina kino kiri emigaati ekibiina kino kirina envinyi ewooma ekibiina kino nga nabo bajja omanyi buli wabalaba ekirungi omuntu wensi ayagala akirumba ajja akiyira ne bajja ne banafuya abaana bakatono ogenda kulaba omuntu bamunafuyiza nafuya abasumba ne batandika okutegana n'omuntu oyo eddagala erimujjanjaba liva mu ggulu bannange nga temunabeerawo ne kyemukola ng'azirika ng'afa munange tukyalinda n'akaniddaga terinatuuka baabaleetanga mu maaso ga Buraniyamu ne batandika okuzirikira awo olaba ne bajja eri Buraniyamu nga nti abantu bagenda kutuuka omusajja abulako katono okutuuka n'agamba nti bana nkole ki mukazi we yamuleesa akutone ku mata alisoka Jizogera nga batokotanga Bedford enkadde temugirabangako twazitanga kamudigida ngekankanya tebaga Buraniyamu omuntu agenda nabaga nti banenkola entya oli nange ninda doozi kerubi tanaleeta ddagala abantu babeera abaza okuŋŋaana ne babeera ku bunkenke bati nga bali ku bunkenke taliwo the next minute akutuka bagina okuli yabadde afuuta nga takyafuuta nga bagina okulya nekyabba kivuddeko akanafuafuyi abantu babangako emyoyo egya buli ngeri kati ate ekifu kati ate ekyusize kati ate empowo ndala ezimuvaamu ayayuuya akolola agira ate ekibiina nga tokyegomba ekkanisa ng'ekuŋŋaanye naye ng'eri ku bunkenke ng'entiisa bweri enkuŋŋaana z'abalwadde nga Mukama atuwadde emmere nebabeera abasaba ne banoonya Katonda alabika wandiraby enkuŋŋaana z'abalwadde bezikuteeka ku bunkenke wandirabye abajjudde omwoyo ng'omuntu okusabira abalwadde abuuka mu bbanga wandirabye ebintu byotulabangako wandirabye ebintu ebikolebwa nga tobirabangako n'ogamba nti leero bannange eddadi oba anko waffe atufuukidde ki nga waliwo gwatunuye ng'amala okwemoola ng'agira n'ogamba olowooza nti yeemoola nassa ebikkowe nga musambu naga nti nkulumbye onaga nti ngenze
Mukama waffe yabasabiranga ati nasooka sse ebikoowe yatunulira omuntu oli bwe yamala okumutunulira ati nasse ebikoowe n'atunula waggulu n'atandika okusinda n'ayita nti efusa omufuna azuukira. Owulidde omusajja omu yawandika nti and he healed them unconditionally and he healed them in various ways. Yalina ebikola bye yakolanga nga ebimu oyinza n'okugamba nti bino bya kirogo bano abantu bakola batya. Owulidde omu bamwazeeko ddusu omulala n'amugamba nti yasama n'ayasama n'akwata ku nkolo olulimi lwe yalikoonako oba emirundi 7 n'agamba nti yogera oli n'ayogera ebigambo nga biringanga train number ate n'adijustinga n'aga nti kakati yongera ogere mpulye n'ayogera bulungi n'ayogera wasimbu agenda okulaba nga ate alembegerera nnyo mosipye n'ayongerawo naga nti kakati ate yogera musibye omutyano bannaffe genda netoddanga mu kibuga kino naga nti yenze oyo nadduka n'agenda. Singa omwoyo wa Mukama alabikako mwanditegedde tulina ebizibu emisota yalifinnyo batwa wandabye emisota nga gidduka ku bantu ku nkome n'otulaba baatunuuliranga nga bannaku nga kakati basinga okuba n'essanyu. Owulire bw'olabanga nga basekaseka buli kiseera ng'olowooza nti wakamwenyumwenyu kozi yaliko dayimooni ekeneka ng'olowooza nti muntu naye nga gyani mizimu gyegya. I'm a witness of what Christ did. Nalindabyeku ku bintu ebyengeri ng'eno. Munaffe ayogera bungujja tulowooza nti anaanagira bunaanagizi kozi dayimooni yamusiba lwe twamusabira yayogera nga araapinga. Owulidde abantu balwadde. Owulidde kati mulebe bwe tutula n'abalwadde baffe ku ndirika kati owuuya ekyo omusanga bamukanise Mukama Katonda amutereezezza ze mutala ebbeere lisuse bwe lityalinga ngalinga amayembe g'ente agenda agira ng'abasajja bali kukulose now they start proposing for what yali mugenge. Owulidde kyobulaba ekibiina ky'abakkiriza kibiina ky'abantu abeetowaze kubanga bajjukira bamanyi bwe baali iyo omukazi ono sekabiikira eno eba nkoko nzungu eno sekabiikira nnyini yabikaabo nabika nabo naye okimanyi nti olubuto baali balusima ng'ogomoka ne Rakeeri yamala emyaka emeka mu bugumba nga eno ekkanisa erimba Lebbeeka omuntu n'ofumbira omusajja n'omala emyaka 20 nga tozaalanga kyokka bba n'amugumiikiriza n'atamugoba yamuteeka emikono n'amusabira n'azaala balongo ate ogumu ne guba gugwago kitalo. Kino kyekibiina nakyo ekyegombeka. Katonda omunika ayinza okuba nga yajja mu kanisa n'aneegomba ng'alaba omulenzi omulungi ng'ayimiridde bulungi naye nga tamanyi nti emisimu gyankuba basentongole bansabira. Bano be bantu Katonda basaasizza obusaasizi okwakuka n'ogusajja gwaliko emizimu gyagwo. Owulidde bakugamba gukwate bulungi gulunde bulungi dayimooni eyo n'emala ekomawo oyinza okulaba kuba emiggo okukeesa obudde. Kino kyekibiina eky'okwegendereza obwegendereza. Ekibiina ekifa ku bigere bya Christo. But such mukwate kalamu you write something about the congregation of Christ. That big group golooza nnungi nnyo. Kati nono bwe yandaba teyamanya nti omusajja ono emabega eri kwaliko dayimooni. Wabula ate nze namusisinkana ng'akyali eri nalaba ebyamuliko. Namanya bwe naalunda omuntu omwo era neebaza Mukama Katonda emirundi egisinze obungi sirunze na mawagayi ngezezzaako okubaako n'ekisa. Singa ekisa kya Katonda tekyali ku nze singa Mukama teyantonanga ne muntu wa kisa singa munikatali nankubuli bw'ojjanga mu kkanisa ya Mukama waffe n'owakulamu omukazi omanyanga nti otutta omuntu ow'okugumiikiriza. Bw'ojjangamu omusajja omanyanga nti ofumbiddwa omusajja omu. Bano basaale ennaku yabalabadde abantu baakuwakowadda mutwale ng'omumanyi kyoyo mukulu. Ekibiina kya Kristo tunuulira abalimu. Omusajja bamuyita Matimayi yali masiikiini nga bbega amusabiriza ate nga muzibe w'amaaso. N'alaajana nnyo ng'akaayana ng'agamba nti Yesu omwana wa Dawudi musaasire. Ne bamuboggolera abaayitanga ne Mukama waffe. Ekibiina ekyo kyali kizibu bana.
mulimu abamu nga balamu bawonyezebwa naye balina obunku ate baagala kugalira bannaabwe gwe oli bagamba nti togana mukulu tugenda mangu time for the meeting naye naawe singa teyasibamu mujjukire singa Kristo yayita wiisi ku nnyanja y'Eggaliraaya n'ayita wiisi kapaalo ng'agenda bw'ati ne bw'ati Andereya ne Peetero abo tebandirokolokose era tebanditondedwa kuba batume singa teyayimirako n'akola stop over n'ayimirirako awali batabani ba Zebbedaayo bano owulidde ba Yakobo n'ani ne Yokaana abo nabo tebandirondedwa singa teyayitako kugwanika awo awaali Matayo ng'asoloza n'ayimirawo ayinza okuba nga yamwako eddakiika ng'emu bw'eta nga tuwanga oli otya n'alekawo obulokozi awo oyo naye teyandirabise naye gano bagamba nti tabula mangu please sawa yakuŋŋaana tutagenda kulaba magero kyokka mukama waffe n'akiraba ng'ate ekyo kyekyamuleeta bano be baamuleeta nkugambe singa onoosoma bannange singa onoosoma wesoma bulungi tulina tuba tukola research tulina kye tuyita general objective ekigendererwa ekikulu then specific objective ebiruubirirwa naye mukama waffe bw'osoma manifesto ye banaafuna ekiseera njagiwandi yakola research njiwandi omanyi kabaka waffe Sulemaani yali mukozi wa research era bw'onosoma ekitabo ky'omubuulizi ojja kusiŋŋaana nga bawandika research and he researched yaresearchinga ku bintu bingi mukama waffe yannyonnyola kiki ekyamulaga nti nze najja abasibe b'amaaso balabe abalaba bafuuke basibe b'amaaso eyo specific objective awuli najja okuta abasibe okuzibula abazibe b'amaaso okutambuza abalema owulidde okulongoosa abaggavu b'amatu okulongoosa abagenge okununula ababetentebwa ababadde babetentebwa amateeka kubanga ye yaleeta kisa n'okulangira omwaka gwa mukama ogwakkirizibwa ye jjubiri amakulu okulangira okusumululwa omwaka gwa mukama ogw'okusumululiramu ensi okuva mu kikolima ekyagikolimirwa mu Adamu kyekyandeeta n'agaba manifesto ye ey'obufuzi bwe ey'obwakabaka obw'omu n'atandika kampeyini ze owulire bana balala baga nti ayagala okukola obwakabaka kako kyagenda kutwala ku obwakabaka baffe aga no kiriya owulire nze obwakabaka bwange si bwamunsomi abana bagala okumukwata bamufuule kabaka omulaga nti lwaki anyinye kalogoyi mwani ngambye twandize embalasa no kyawandiikibwa nti ng'atambulya kalogoyi n'akaana ka kalogoyi ebintu ebyali kiriya bulungi owulidde muna obulokozi nebuluka bujeeriese kaakano bano bagamba nti sirika totwoganira tokereya musajja ono tulina gye tugenda emirimu mingi egituliiza eri ate guno gwe mulimu ogumu kugwamuleeta abazibe b'amaaso bakoleki balabe ate kati bamuyisa ku muzibe w'amaaso ye yekka n'akiraba n'akomawo n'agamba temumugaana lwaki mubogolera muleka ayogera ensonga n'ambuza abamu oyagala otya nsebo omwana wa Dawudi nange onsaasire omwana wa Dawudi sebo omala gasaasire n'agamba nti mpuli naye oyagala nkusaasire mu kinkolenta nti sebo nange ndabe namuga nti zibula omusajja n'azibula owulire n'amala n'amugoberera owulire oli kyayima ti mala yapata kuwona kamufuuwata njeyaani owulidde tiweyamala okuwonyezebwa n'amugoberera era bwe yasituka bw'ati ng'amaaso ge yazibudde ngalabe ebigoye by'omumasikini n'obukopo bwe yasabire akakopo ke mwe bateeka ekisente byonna n'abikasuka eri nti n'amugoberera omulala yawagamba nti akalukaluka nti yabuuka bubuusi n'abuuka mu bbanga kati omusiŋŋaana ng'oyo ng'omusajja yeegolodde bwantooga ali mu kibiina kya Krista agobera Kristo nti akalenzi ako kanzisi oyo matimayi oyo gw'obuuka naye yali masikini sebo omuntu ajja okwegomba abaana ba Katonda mbw'ayagala okukwasa omukazi yeegomba bamasikini abawedde ebibaatama abo abalookalooka nti baagala baka kati bameka abalookeralookera Debula bameka abalookeralookera Mwesigwa owulire ng'olookeralookera Masa ng'otunula ng'olowooza abo bana okimanyi nti Merisa waffe Katonda yazuukizanga muzigo baya kamuzuukiza emirundi emeka bantu baali bafu Katonda bye yazuukiza twakuuma Mwesigwa oyo Debula oyo oba twamukuuma essaawa meka ekiro kyonna nga gyali tetumanyiyo naye nga tulina omufuuwa n'ogenda okulaga gatambulaga amagalobo empipale balina entumbe eziriko ebyo bw'atunda moviti
Muwala waawo n'omusobola gw'olumba ekibiina kya Kristo bano bayita abantu. Egimu gyali mirambo. Kyetuva tubagamba mu linnya lya Mukama waffe nti bw'olaba ng'omuntu ng'alowoze weegendereza oluganda olwo. Mukwate mpola mpola omwagaliza obulamu. Tomwetamisa bulokozi, tomufuukira nkombo. Omuntu oyo yava wala mala gamuyamba. Muyambeko buyambi. Muyambeko buyambi. Obayita balamu obayita balungi nnyo. Omusajja yeddeka poli yasulanga nga akokolima nga nkoko. N'akaaba amaloboozi aga buli nsolo yonna eri mu nsi muno. Owulidde? Oyo gwe yagala okukuba ekigwosuule. Bannange, olaba n'etteekawo eriri mu ggwanga ti bw'oba ogenda okuziikula omufu okumujja wano okumutwala ejjeri olina kumala kufuna lukusa ku poliisi. Nti kubanga otaataaganya eddembe ly'omufu, muleke yafa, muleke abeerawo baamuteeka. Owulidde? Naye n'omuntu nga mulamu ng'akyalina amaanyi ng'alina n'ebintu ebirala bingi bye yeegomba n'ajja ne yeerimbika muffe aba atuleetedde obuzibu obutayogerekeka. Omulamu lwaki otaataaganya eddembe ly'abafu? Those were dead in their sins. Kristo yazuukiza bazuukiza. Ekkanisa kye kibiina kyokka muyinza okusiŋŋaana abafu ng'atobaga. Waliwo omusajja Lazaro atambula afukirira abooluganda mu ngalo bwa. Abooluganda Mukama akunze. Munange yoli. Ese ni mubi nnyo. Bano ye ali mufu. Bano baali bafu. Bano tebaali kintu. Abantu okututeganya. Nze nayanga mwesiba munange yali nga ali atoba n'ebintu yekka. N'atatulako n'ekika kyewabwe nti basabire lubaale oba bagire batya. Naye nga mukazi wattu agalangata n'emizimu yekka eyo atandise giwongera yekka. Bafunye n'abasawo abamukanikako balina ebintu mu birebe bataddwamu byonna bye bagula wooya bawooya ebintu. Omwana olw'okubeera omulamu atandise na kubyebagalako yekka so edda kyetaagisanga kika kyonna kukola ki? Kutuula ne mulongoosa ensonga. Banne basula bulungi. Buwulire. Ye yali alina kafankuna ye mukazi wattu asula bubi buli kiseera batwala butwaze ne bakanikako ne bawongerako na baba baabe bamutambuzangako bagende bakanike wano bagende bakanike wali. Okugenda okumusiŋŋaana okuleeta ekigambo bw'ati munange amusiŋŋaana n'eddebe lye ey'akasasiro nga yajjuleeta. Nze nagivugako amafuta n'enjokya mu linnya lya Mukama waffe. Simanyi byaliwo. Kyokka kati omukazi ng'oyo Mukama amutukuza bambi amununudde. Ali Katonda we bw'asinza kubanga yamuwa obulamu ng'ate ekika kigolokoka kyagala okumusika okumuzaayo wa emabega. Naye bwe yali ng'afa mwamuyambangako ng'ate mwe muli bulungi mwe muli mu kulya migaati mugenda mu maaso naye ng'omuntu n'asula afa. Owulire? Kyova olaba omuntu yenna matata bw'agolokoka ng'okukunafu Yesu wa mukwano. Musimba oluyi mukaasi. Musimba oluyi mukaasi ne Katonda aligamba nti naawe nkongedde agenda kuwa ekya Fenekansi. Yafumita abeezi. Kankubulire. Omuntu agezaako okutuza ennyuma. Nalwa muganda wange omungazi wano ayogera ne basenga ne baani. Abazze emabega. Omanyi oyo yaliko njiri eri ey'abasentongo tugolokoka ate ekiko kireka twamutika tulina okunoonya ekika kyaffe. Abantu abazze emabega. Kyadde emabega baakiwangula kati yenjiri gyekikola gyekibuulira. N'atambula n'agenda ng'anoonya ebika mu kifo ky'okunoonya aboonoonyi. Obaleeta eri Kristo ogenda onoonya bika Yusi mwanyinaze omu namusiya ng'ama nti twali nabo mulungu ebukomero walina twewuunya. Nti oyo gwe mutugamba nti muganda ffe yali alokoka. N'agamba tuteekwa okunoonya empewo zaffe zaali z'amaanyi. Ebintu byaffe byali by'amaanyi. Tubinoonya tubizeewo wadde senga yafa. Namugamba nti ng'ayogera kati ng'omusezi agula essowaani. Butereevu. Konze yandibabuulidde enjiri ate abagambe ebyokuba nafuya nti ye banoonye lubaale badde mbasabire. Bano nga bawakazi battu baalokoka bali mu ddiini. Gye bali eyo bambi gye basabire. Kyokka omuntu eyalaba ekisa kya Katonda eyalaba amazima eyalaba ne Katonda omulamu ng'akola ebyamagero. Wulira kakano byalokompoka olwo kiki nnyo ky'onoonya? Yuza nsanga ku kkubo wali ali ku kipikipiki n'agamba nti munnange era n'ennaku zino nakulowoozaako ne noonya essimu yo n'embula nengira ntya omutima gunnuma nga njagala kulaba. Ne mugamba nti tolina kyondabira. Tolina kyondabira mu by'omubiri guno byensi
pozera moyo gwakuluma bulumi nojukira ebyedda toyinza kundaba ndowooza y'ensonga oba oli awo nga ninganga oli mulwadde mu mwoyo kirabika kirwadde ya mwoyo n'obulumi kubanga wamanya ekituufu naye mu by'omunsi muno toyinza kunywa kubanga teyali bubi awulire yatunda epoloti ye n'agitunda $22,000 najja ku ssente n'agula poloti endala n'agiteekawo n'azimbamu n'ennyumba amaka ge agenda ku kibuga n'aserengeta n'agenda ekyazanga n'agula ekibanja kinene nga kiriko olusuku gaggadi owulire n'agula n'ekitundu ekirala kinene n'azimba ennyumba ate amanyi okuzimba yeezimbira ennyumba ye n'agisereka bulungi mulimu ebinaabiro mulimu ennyumba eri mu kyalo naye nnungi erimu buli kintu kyonna n'ateeka mukazi we n'abaana nakyo emmere tebanoonya nakino kiye naddala ku kibuga eno ava eno n'akola emirimu gye bwamala n'agenda eri omukyalo eri nene alinayo amaka bwamala n'akwana bakwaye yasumulukuka akola ekintu kyonna kyayagadde sitali bubi mu mubiri asinga alina ne pikipiki wantu wali kidduka nakino matata yalinawo eggaali era matata mukwata empola n'amala asimbula n'agenda agenda n'entambula awulidde muna agenda n'entambula nga waddidde akatambi n'okakwatako obulamu bwa mwamwesigwa bwayiseemu n'okakwata n'okawaaba ewaabwe obayinza nti ono muniko ono anaakeesa mwali mulabyeko firimu waliwo firimu ekuteeka ku bunkenke ng'olaba omuntu ng'atayinza kuwona bamulumbye naye n'ogaa nti wowe n'ozibiriza olemera kutunula n'ogenda okulaba ng'abawonye nze firimu eziri mu maka ga Musoke waliwo n'obuuza muno kiri kitya nonagaa nti asimatizaga nti oba awonya atya byebiri mu nyumba ya Musoke byebiri mu nyumba ya Musoke naffe abamu byatusoberera tetumanyi oba tubeerawo tutya oba tubawo n'owulira abaagala okufa be bangi n'omala okutuula eri ebbali n'osaba okufa emirundi 10 ate bujjana okusaba noga nti ate mukama okuobulamu tukyamanyi nakye tuwogera tulinga abatamiddwa ekibiina kya Christo ekibiina kya Christo bw'okitunuliranga bw'oti okyusanga akatambi bw'okitunulako bw'oti omala okuga nti abantu nga bangi abaalokoka mu baamawanga nti bw'omala n'olyoka okyusa akatambi kaakano tunuulira ababi bonna ab'omu nsi genda tunuulira abamasiikini kati birowoozo tali butambuza masiikini asinga obw'amasiikini bw'oli olabyeko omanya nti ekibiina kino bwe kityo bwekyakifaanana nedi kyabamasiikini otunuulire omubbi yali asinga okudda otunuulire omutemu nga yitira kwegamba bagenda empola abamu kubo baali batemu ng'omuntu amanyi bwakwata okugjamu obujjedde okooli okusukolamu olulimi n'alukasuka eri nga talina buzibu bamanyi we baakwatanga bw'obatundako oti nga batambula abasajja bamu beegendeeza naga agasajja agaali agenzigama agekita era kuma mukazi w'omukuŋŋaana omwo kubanga toyinza kumanya ani yazze emabega abasumba be batambula n'empiso bayita n'empiso bayita n'obucupa bw'amadagala buli kiseera olaba abasumba baddiŋŋana nga balambula ekisibo eruuyi n'eruuyi okugenda okubasa nga abamu babakanikira eyo mu mayumba gaabwe owulire abamu baali basajja bakubi b'abakazi nga kyekyabawuuza omuntu n'abeera nga musajja akaddiya nga talina mukazi n'omu bwe yalokoka n'alukaddamu n'afuna omukazi ogw'okuwasa naye abasumba buli kiseera bayitaeyo mu nnyumba okugerooza nti si kubanga yaddamu ebintu binakuba omukazi ate n'amugenda abasanga batandise okuyomba naga nti ate abange ekyo mukama ffe ekigambo n'abakanikamu n'alikanga kanisa babakanika na nnyiriri verses and chapters okanika bantu owulidde kale no bw'otunuuliranga ekibiina kya Kristo bw'osinkana omuntu n'agamba nti nali mujaasi nabeera mu busirikale emyaka ky'oba osooka okulowoozaako lowooza ku kintu kino tyonyatta abantu abasirikale si basambi ba mupiira nti babeere nga basamba mupiira era bw'omutunulira bw'otiza omuntu oga nali musirikale kyensooka okulowooza kiwoze kiira kyategeeza balina oluganda abambi yabeeranga lw'amataka akazi kamubonyaabonya n'adduka n'agenda ekoyima tebamunoonya tebamanya oluganda oyo yalina envinga nnyingi nnyo 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 bw'ati bamuyitanga Ezera byemala ng'abeera lw'amata naye yali musirikale baamutendekera mu Isirayiri baamutendeka kukuba mizinga ne bamuyigiriza okuyimba kuli okwokumuguwa okwasolufu okwokula ng'ayimba oluganda Ezera byemala bulire
mu magye yali ali ku ddala lya kano, yali atuse ku ddala lya kano. Naye nga ali mukulu wa mizinga, naye nga alina engalo nnya ku mukono guno. Engalo ensajja eno endala bomu yagitemako nga mukubi wa mizinga. N'asaba okuwummula mu magye ne bamuwummuza, era yali yawummula dda mu magye ku mirembe gya Amini ng'abivaako ng'ali Lwamate. Bano bwe baali mu nsiko ne bamumanya nti omusajja ono yali mujaasi, ne bamutwala Lwamaanyi abayambenga mu bikwekweto byabwe. N'abayigiriza okuvuga ttanka, n'abayigiriza okukuba emmundu ennene n'agira atya. Kaakati bwe yagira n'aga nti bannange olutalo luwedde mundeke, n'amala ne bamuta. N'omusajja ne yeewereza Mukama Katonda. Baagendanga okulaba ng'ate eriyo obwetaavu. N'abaddamu ne bamukwata. Yali ajja funa Sarodi okundaba n'amata munange, ate bankwatira ku Uganda House eyo, ate ne banzizaayo mu magye ate Lwamaanyi. Nkaddiye bannange enkooye, n'abasajja tebandeka. Jajjanga n'andabako. Oluganda ezirabyemba. Naye bwe namutunuulyanga n'engalo ensajja eno nga teriiko, omanya bumanya kyengalo eyo baagirira luddawa. Oyo omusajja okukwata n'engalo ennya zokka bw'ati n'akuta. Akusanya. Ekibiina kya Kristo. Bantu ki abakibeeramu? Bantu ki abakirimu? Katusabe kubanga nnyinza okuyitirayo ate netugenda tusaba. Naye bw'oliba oyagala okusoma ekibiina kya Kristo kyetegeeza osomangako ku bbaluwa Pawulo gye yawandikira. Naffe edda twalinganga bo, twalinga babbi, twalinga basi, abalimba era abalimbibwa, abakyawa era abakyayiwa, abenza abajja, ekibiina eky'engeri ng'eyo. Gwe kyosaaga nakyo. Osonga mu mukkirizo oluna n'omugamba era ensi temanyi na kumanya. Kale ng'oli atusonga mu bwati oluusi kasirikale kalina akabundu kano ka AK-47 nekwa. Ono yali komando bamutendekera munnankali mu Isirayiri. Okwavula bwati neyefuuka n'asitama wansi ng'alinga ng'afuuka omusulo n'abuuka omulundi gumu emmundu n'agikuggyako. Twalina owooluganda omulala yali ku ddaala lya Definite bamuyita Mabonga nga mugisu. Ng'obasiŋŋaana bambadde batudde mu lukuŋŋaana bayimba Mukama ye mulungi abatema bodi. Twalina owooluganda Mayanja nga ye yali musirikale mujaasi wa Amini. Twalina owooluganda gw'olulya ge tuyita Mubiru ge Madaalo w'Emityana yali mujje lya Amini nga majje matendeke bennyini. Obasanga bagoya akawunga n'abooluganda ye baddange gano majje. Omuntu omu kasikira okukasukiza ejjambi n'aga nti mumpa akasiro tandike naawe. Abantu masiya byalo. Abantu masiya byalo. Twalina Matayo. Oluganda Matayo yawandiika enjiri yali muwooza. Oyo mukubi wa njawulo. Amanyi engeri gy'atetenkanya abbanga ensimbi za Sorode za Baroma. N'abaawo osanyisa bantu. Oli nabamutuuma erinnya nti Simoni Zerote. Naye nga nabagamba nti bw'otegeera akabiina k'Abazerote ke kabiina kaali kasinga kakali ng'Abafalisaayo be bakawagira naye kasingamu abatemu. Babayitanga baddagazimeni abasowozi b'ekitala. Nga bakyawa obufuzi bwa Roma era bakusiŋŋaana ng'oyogera nti ate bannange Kaisaali ddagala gwawagira Kaisaali. Noga nti ate Kaisaali atukoze kabiki ng'asobola ekitala kyaleka okufumise ng'akusse baali batemu. Naye oluganda Simoni ono alabika ali mu kibiina k'Abanakani ky'Abazerote babayitanga Bazerote oba nga bayita Zakananayisa Abakananaayo. Awo omwandika osinga bamuleka nti Simoni Omukananaayo. Wulidde Simoni owakabi. Simon is a dangerous one kye bategeeza. Simon Zerote. Gwe tomanyi mu Zerote. Okukwata obukwasi n'akukyusa ensingo n'agitunuza talina buzibu. There was a nationalist of Israel. Bebo abayina endowooza era kyebabayita Abakananayisa abayina endowooza y'Ekanani. Banandowooza nti eno nsi nsuubize yaweebwa ffe. Akuttanga ajjudde ekiruyi. Nawe omusiŋŋaana mu njiri nga mutumi wa Kristo. Former Dagazman ajja kukuttira bwereere. Mwagendeza ekibiina kya Kristo. Bajja kulokoka bajje bangi mujja kubatunuulira. Otunuulira ng'ekibiina kitya ky'obola bw'oyimirira okuwa obujulizi oba obujulizi ngo weeteeseteese bulungi okwankana. N'okugamba nti bannaffe Mukama waffe kyava kugamba nti abakyala mwambalenga ebyambalo ebisaana. Abamu baali barapisiti basemaddu alengera ku bulengezi ku ntumbu eti ng'ezimbi n'akubuukira. Zaali mbuzi zaafuuka bufuusi ndiga. Bwe batubuzanyisa bano. Kyova olaba Mukama n'abantu abakulembera ekibiina kino ekiyitibwa ekibiina kya Kristo. Amala n'okubateekako omwoyo omutukuvu n'afukako omwoyo okuva mu ggulu in order to manage this business. Owulire okusobola okumanaginga bizinensi eno
era omwoyo gwa Katonda gukugwako nga gwe bajja kuttira bwerere tojja basobola va mu bantu bano bajja kutta eri abantu abamu nga baalokoka nga yita songa amuluno nga bw'ogira bwoti nga tayinza kuwumula paka ng'amenyeko engalo eyo yamusonga paka lwagimenya. Sasa type of people we are dealing with. Ng'engalo togizaayo. You raise a finger at him, that one you are going to lose it. Kugamba abaweereza baamu bonna baafukibwako okukubwa omwoyo omutukuvu in order to manage this. Jesus' business. Abantu masiya byasaasira. Oli abanunula bununuzi bw'olokoka ng'olokokedde kujja kwana. Butya Mukama bw'akikukola n'omutwala otutemanga ddala eno n'alagira dayimooni ezo n'omusango n'ezikoma. Ogenda kukola era okujjako okumukwata n'omusuula. Ogenda omukola. Eddagala erimujjanjaba liva bunaayira. Mu nsi teririimu. Agambye nti abajjanjabisa amafuta na mwenge. Tinamafukamu amafuta na. Si mwenge gwa mu nsi gwo. Si mafuta ga mu nsi mwo. Toyina muwendo gw'oyinza kutoola ogagule. Kati omuntu bw'agamba nti ono omunange oyo omutudde naye nze namugula musaayi gwange. Owulira? Naye bw'oba oyagala okumutwala sasula omusaayi ate ng'oleta musaayi gwa Katonda. Genda oleteyo akacupa ka Fanta ak'omusaayi gwa Katonda. Onoogenda mugula okwate Katonda omukamulemu omusaayi. Y'omanyi omusaayi gwa Katonda gye guva. Kyova olaba ekibiina kino kyamuwendo. Kyamuwendo mungi nnyo. Kubanga ky'ekibiina Christo yakigula musaayi. Wasomanga mu Beebulaniya ogenda kulaba olunyiriri lugamba nti ffenna twanunibwa na musaayi gwa. Si musaayi gwa mbuzi, si musaayi gwa ndiga, si musaayi gwa nte nga guli ogwakola na musaayi gwa Saddaaka mu ndagaano y'amateeka. Ffe musaayi gwa Katonda gennyini. Ayagala okutwebinika okututwala. Let him bring that blood atutwale. Tugamba Sataani ayagala kutwala Debula. Leeta omusaayi gwa Kristo wano tuweeyo fulasika emu twala omuntu ffe tetulina buzibu n'ekyo. Naye natumusaba okuleeta akakopo agasinga obutono bwe kati akagiraasi kano nga bw'olaba buno banyweramu gin, imported gin, simanyi biki. Owulire? Waliwo bugiraasi obutono obwo bwakadoozi omuntu ne bwakugamba nti genda ndeeta ettondo ly'omusaayi gwa Kristo. Tolina gy'oyinza kulijja. Nange nteekwa okubeerako n'omuntu mu maka gano. Owange gwe njira kyawo maaki ayi going to pena ffe tetuganye. Teeka n'ebbinika y'omusaayi gwa Kristo otwale omuntu. Nekigala no. Owulire? Obungana Saddaaka za nnyonyi n'asono ndowooza nti oyinza okusobola ekkanisa naffe. Era kyova olaba bannange. Kyova olaba musango munene. Omuntu bw'atunda ekkanisa ya Kristo. Musango munene. Musango munene. Kyova olaba musango munene. Omuntu bw'azikiriza yeekaalu ya yegwe okugayirira obulamu bwe Mukama Katonda gwe yasumula bwe yanunga n'ogayaalirira obulamu bwo n'otandika okwejabuuja nga bw'oyagala okola endagaano n'ensi okumba n'ensi okwakuka n'ensi oli kiraba ku lunaku luli olikaaba n'onoonya kusaasira nga taliiwo teryali ggulu gwali mukisa bukisa ogw'ekisa kya Katonda ekyali kigenda okujja Esawu bwe yasubwa naye akaaba amaziga n'ayiwa ebisero n'ebisero tomukisa gumuweebwe teyagufuna. Owulidde? N'ate kiri kitya okusobola obwakabaka obw'omugulu obwakabaka obulamu. Ye agambye nti nze nina ebifo bibiri bwe sikuteeka wano mu bulamu ekifo ekirala kye nsigazaawo geye ne yaka n'omuliro n'ekyo nina bakuteeka ebyo. Kati gwe olowooza ebifo biri bibiri byokka oba okutuula wano mu bulamu muggulu oba okutuula wali mu geyeena mu kufa. Singa baddeyo ekifo ekyokusatu twandimaze gagambulikire. Bwe twatambuliranga mu train nga mu train mulimu ekifo ky'abagagga. Oli executive class. Oli mwabangamu ne economic class kyeky'abakopi economy. Ne mubaamu n'ekirala ekyali awo abaddirira awo balina ku middle class. Naye ffe abaavu twatambuliranga mu economy. Economic class buli muntu waddembe okukola kyayagala onafuwa omusokoto gw'enjagala n'abafuuyirira oli anywa sigala omulala yayise n'omwenge gwe mundeko. Bano abatanaaba ababunyanga ekirabo bonna mulimu economy. Twatambuliranga mu economy naye nga muganda wange economy oginnyonnyoka. Owulidde? Etrain bw'eyimira ku station abatambulira mu economy
ojja kusingana omuntu tasobola kugula nyama, tasobola kugula ku mmere ennungi enfumbe, agula magi kubanga ejjiri akikumi mayaaye ne baleeta amagi owulidde n'alya ne mugenda mu maaso n'asanga abatunda enseenene za kikumi owulidde amenvu baatundanga obuwagu kasente katonotono n'agula amenvu owulidde leeta amenvu wano omunyalo ndagambe mineke mbwasaba amenvu aleeta amenvu balyoka otunuulira ebintu omuntu oyo byatadde mu lubuto mulimu enseenene mulimu ebindaazi mulimu amenvu mulimu amagi owulidde ebyo byonna atadde omu kakati ekiseera bwe kyatukanga train neeyimirira mwavudde Kampala mugenda Mbaale bweva wano netambula eyiteyo mu nsiko kupakasa mujja kusula tololo nemusula tololo ekiseera ekyokwebaka nekituuka era wewatudde era wewosula n'olyoka owulira amenvu ge batadde mu lubuto n'enankani n'amagi na buli kintu kyonna n'olyoka owulira abantu bwe bayuuya yeekonome tolina nakyoyogera iguni naawe otutta lwaki okuba empiira this is economic class nina economy so wadde ne sente ze ennungi ennyingi abantu badde ogenza eri mu executive eteri byangeringe kale watulanga mu economy ate newere n'otandika olunkulunku baakuvumanga nawe n'okitegeera oba oli mugagga tuveemu oba toyagala kufuumuulira lwaki otudde wano genda ne bakulangira oli abala n'embuto zagiranga ne zikola ki ne zibatabukira omwavu bali eri basasa maaba ye economic class ekkanisa mukama waffe yagiyita kisula ky'abagenyi yagiyita bujjanjabira bajjanjabira kyoboraga obenga emizimu mulongose nga baki abagenyi musabire nga baki abalwadde owulidde era mukama teyewuunya kibiina kya ngeri ngeri dongosezo abantu bajja n'ebintu byabwe byebamanyiira mwana wange olina okulwana bulwanyi mukama waffe ekibiina n'okiyigiriza twali mu maka gano ne bajja owooluganda muganda waffe omusijja mwogera linnya ne bamujja erudde eyo ne bamuleeta abeerenga nafuwa naye nga yali tanaaba tamanyi nakunaaba nakinaki naye ono omukazi n'amuyigiriza okunaaba kubanga muntu wamakazi naye leero ye mulenzi asinga obuyonjo balagigulirako kino n'alabika bulungi nnyo omusajja tali musuzi mukwamu bwekyo notategeera amakulu gaakyo n'ekkanisa bweru bajja bali bwe batyo nabayigiriza buyigiriza oli ajjamba bambadde mumuli ku taapu bwe mutimu naaba mu mazzi owulidde oli najja n'atandika okusindika mbuye muna muli mulayini mbuye ayagala amala okunaaba onaga tundi owooluganda otusinganye tuli mulayini tugira amazzi kankano gwotusindikize ngo tenza banange obanze ngenda mangu lwaki temugira owulidde bwe tusobola kuvaawo ne mmala okunaaba noja onaga nja kujja mu edooka oligwe kyayogedde tolowooza nti asaaga yajjagamu abantu amalooka oli ogola era ojja kufiirwa obulago bwabwe nja kujja mu edooka oligwe era bagamba nga ekintu mukoma mulekera awo omusuka omusumaga abayi singa ekisa kya Katonda kimuvaako omwoyo oguli ne gujja ne gumukubako ayinza okutta abantu mu kisibo nga 20 n'alyoka agenda okujja mu edooka oligwe twalina owooluganda byuma nga yali musawo muganda wa mayembe ate nga kabode musajja mumpi bw'ati naye nga ne bw'atambula ne bagaa ti musindike tomusindika n'agwa ku ganga omulaba nga munywevu omanyi abantu abali sitawutu ng'atambula nga munywevu ku ttaka bw'ati naye yali musawo wa mayembe ng'ayambala bikawunda suuti gya bbulu bw'ati naye ng'era bw'omulaba olaba omusajja omulogo yali omulogo n'agenda kufumbira abantu gye batwala essowaani okubawa emmere oli yakomawo ba yamufaananya bufaananya munne naga nti gwe tuva kuwa mmere wano aga nti wanange sinaba kufuna mmere naga leeta essowaani oyaga kutegeza sinaba kuwa mmere wano temunaba kumpa mmere tolina bw'osiwaza essowaani n'agikasuka eri mu bisu n'atandika okusuukira kozi oluusi mu kugayaala biyinza okuba nga ebintu bino byakomawo kubanga okasukota essowaani y'oluganda engeri
nabbi n'ava mu kisenge n'ajjanga ayambadde olugomesiro lweru n'ajjanga atambula kati muwulire mumpulire bw'ayogera Mukama nti byuma nkugobe mbuweereza buno teyamututasaako tuli kajasa byuma kati oluganda sabinga omulaba jana ndabakuba wembye nyingi yakuba omuntu n'amutta awo ne bamutwala ne mu kkomera ano ne bamusiba abadde ng'amuntu yamuttira ddala owulidde n'abeera eruzira bakasaba buli abantu basonda ku ssente owulidde omuntu bamukuba ne bamutta mbuyabba enkoko zaabwe baali balungi yali alunda nkoko n'otula ne badde enkoko zaabwe bamukuba omuntu bamutta owulidde bamutta bubi ate baganda bagenda okunoonyereza nti nedda ndoza bamuteebereza buteeza nti gundi yamubbi wamu bwe yatubbiddeko sirema n'omutwala n'omusiba bakasaba ne bagezaako okunoonya ssente bamugyeyo okutuusa oluvannyuma ennyo lwe yavaayo naye bw'ajja okundabako n'atuula mbamanyi Sabima yatta omuntu kakiti yatta omuntu okutta obusigwe talina ekibiina kya Kristo ekibiina wakati mu bibiina si kibiina kya munyonga bwolooba ekibiina omuntu kyakwata ng'ayambadde amaanyi ekibiina omuntu kyalunamya omukono gwa Katonda gweyonna olaba kibiina ky'abasabi kibiina ky'ababuulizi kibiina ky'abantu abatambula nga bategeeza ensi eno Katonda kye yabakolera kibiina ky'abantu abalina obujulizi kyova olaba omuntu bw'obeera mu kibiina kino nga tolina bujulizi twewuunya okubanga malayika otuula wakati mu ffe kino kibiina ky'abantu abalina obujulizi edda abaali ababi naye Kristo bwe yafuula abalungi olw'omusaayi gwe yekka kyekibiina ekyengeri kati omuntu bw'awuliranga ng'alina amaanyi ag'ekitabo tosoomoza kibiina kino kuba mu kibiina kino genda oluusi oyinza okuleeta obuzibu ne bakuttira bwereere baali basse baali balogo baali batemu dema kuzikula ebiteega gye baabisuula abantu bano baasuula ebintu byabwe ate gweyagala kubikomyawo biwa abantu bano toleeta buzibu mu kibiina ekyengeri kyetuba tutegeeza buli muntu yenna awulira ng'alina amaanyi owulire nga ye awulira nga kubanga lino kkubo funda kano akakubo kakugabana bugabanyi kafunda tukatambulemu nakwegendeza mba muyisa mu kolido waliwo kolido kati mulaba wali ng'ogenda mu sitowa yaffe owulire akakolido ako nakapima kali fuuti 2.5 nali njagadde bakole fuuti 3 oli yakendeeza n'akola ka fuuti 2.5 kumpi fuuti 2 n'ekizibu okuyitawo abantu ababiri ono ng'ayita olwokuba oyitawo omulala yenyiga kisenge bw'ati muneerambala n'ayitawo kiba kitegeeza nti nga bwe kali kafunda akukkaanya n'ekkubo eritwala mu bwakabaka bw'omugulu yagamba nti funda n'abaliraba batono kubo lyakukkaanya abantu mulina kubeera muno nga muteesa kyova olaba tugambe nti n'ebyokubalaata byonna tosaagasaaga n'okubalaata kulema okubeera mumu waliwo abantu baali mu nsi nga tebasaaga tomusaagirako byangeri eyo Mukama n'agoba n'okusaagasaaga kuve mu kanisa oyinza okusaaga ku muntu eyali tasaaga n'oleeta obuzibu ebyokwerimbarimba nze mbadde nkulimba oyinza okubeera nga aliwo omuntu nga yali ng'amanyi ti buli kye bamugamba kiba kituufu gwe n'omulimba n'omukyusa tayini ekkubo lino lyakukkaanya banange omuntu bw'awuliranga ng'alikooye ekkubo lyakuba nawe bw'owulira ng'olikooye nga tokyalisobola ng'olaba ng'ensi kakamire erina okukolera tuyambe buyambe tambula mpolampola genda vaamu genda nayo mugende muli ensi kyenva njagala ddembe yabivaamu ne yegenda ebisasolonika n'atabula emiziki n'azina amazina ne gamunyiwa bw'akoowa nga yeebaka naye nga yalaba nga ekyo kyekisinga mu Luganda Joseph tulina ekakano naye gyali ayinza okuba nga he feels so good naye okutuula obutuuzi wano ne tutuula naye nga tulinganga ng'abali ku kizibu kubanga akano bw'onootukaabira obwavu ffenna tuli baavu bw'onoogamba nti nze nkooye ffenna tukooye n'ogamba nti nze neetamiddwa ffenna twetamiddwa kakati katukokola tutonde lwaki muno owulire era akane wano ebiseera bituuse omuntu bw'agamba nti nze ŋŋenda nze bannange nze mundeke nze ŋŋenda kola ebyempulira mu bantu genda taata genda maama
okumusibira wano ennyo ajja tukola okumusibira wano ennyo ajja tukola ke agende waliwo oluganda yajja n'atusanga ndowooza yali tamanyi ndowooza yali azze kulaba nti lunaku lwa sande gasanga ekkanisa etudde yali ayambadde n'engeri y'essuuti naye neewuumya ekintu kimu okujja eno ng'ate yatutukako mu ssaawa nga nnya okujja eno n'asaba omwana n'okuddagala erisenya amanyi ng'alina n'akasenya k'amanyi n'asenya amanyi musanate ng'ate avuddeko oluganda oyo yali ava kunywa oluganda oyo yali ava kunywa lubiisi kyokka ate asiŋŋanye ng'abooluganda bakuŋŋaanye talina kyakukola ayagala okujja okubeera munaga ndi manaatuyasama okwogera kama omwenge gujja kuwunya nsanga kutapuli oluganda neŋamba atona akasenya akajjiwa yayiserako mubale oyo yali atuukawo ku kaduuka naga nti kangula akasenya ngende neekanikire kakati bw'oba okyagunywa onoonya kimu kati n'oluusi bw'abeera bw'atyo oluusi kiba tekinnagwanga kijja ggwa mpolampola naye waliwo omulala amanyi tajja nakukireka yeyenywera omwenge aviira ddala wanaagenda n'agunywa n'agira atya n'ojja n'olya kyoyiga n'okola otya emirundi ebiri ojja kuwabikira bwereere ojja kuwabikira bwereere oweereza eno n'oweereza eno n'oweereza eno n'oweereza eno abasinga ebigambo by'obwakabaka obw'omugulu tebibakolera baagala bya mu nsi muno tubalabako n'amaaso gaabwe ebintu ebiri mu kibiina kino byakusuubiza busuubiza promises standing on the promises of who? Of God. For us we survive by promises twe tuli ku byasuubizibwa bye tuliko alituweyumba ennungi alituweyite kino ekibiina kyabo abalindirira ebyasuubizibwa naye bano abagala ebintu mu cash nze nkyagala mu cash tangible results cash not with this good vamu byogende bya cash biri wakakandi ne mu miracle center awo tebikubuzeewo era n'erinnya olude miracle those who want miracles genda mu miracle yiri naye no kanisa yaabo abakkiriza agante bakkiriza ekigambo kye yaba obuyinza okufuuka abaana ba oli kyeva eyitibwa ekkanisa y'abakkiriza buli kintu bakkiriza bukkiriza buli kiva eri Kristo bakkiriza ki bukkiriza na buli kiva eri Setaani bagaana kigaana balina ebintu bibiri okugaana ekiva ku mukono ogwa kkono n'okukkiriza ekiva ku mukono ogwa ddyo naye waliwo omuntu n'abeera mu kanisa muno ng'agaana ekiva ku mukono ogwa kkono n'agaana n'ekiva ku mukono ogwa ddyo onoomukono otya mutakkiriza Katonda so takkiriza Setaani kati gwe kiki mawulire ate omulala akkirizaako emu eva ku mukono ogwa ddyo n'akkirizaako n'emu eva ku mukono ogwa kkono yoga nti anyogoga tanyogoga abuguma sota tabuguma kati oyo akulira abali ku mukono ogwa ddyo agamba nti nze oyo si we wange simwagala n'agamba mulirwana awo oli ali ku mukono ogwa kkono erinnya lye Setaani n'agamba nti oyo bw'oba omwagala naye mutwale nzabe engeri ngaayo sibalina omubiri gwa Esawu ate eddoboozi lya Yakobo abo tetubalina wano abo sibeetaaga mukama ffe yatafaayo okufiirwa mu mwenda yesigalizaako emyoyo 8 mu lyato so ng'ensi yali mu bangi oli ku kibuga ekiramba Sodomu ekyalimu abantu 10,000 yafisaamu abantu 3 Lutti n'abaana be bawala 2 abo yawonyaawo oli temwewuunya mukama waffe ayinza okukwata n'akwongera ku muwendo gwa Setaani Setaani aba ali awo atudde mu lukuŋŋaana naga noono mukuleetedde ogenda okulaba ne noono mukuleetedde musomanga ebbaluwa Pawulo gy'awandiikira Timoseewo mugenda kiraba tikumeneyo ne Fireeto be nawa eri Setaani bayiga obutayigirizibwanga newankubadde yababuulira enjiri yabakwata naga Setaani bano genda weeriire genda oba onoolya mucomo genda weeriire era mukama waffe agamba nti ndikusasa n'akuwanda bwe n'akuwanda mu kisibo kye Setaani naga nayanziza okoze bulungi bayinza okukosesa
kale basiba ne banya abooluganda baga n'ekkanisa ya Kristo. Manafu bayi mawulire ekkanisa ya Kristo yeye kaje yanunula nga baga nti ekkanisa ya Kristo. Bw'owuliranga nga boogedde nti ekkanisa ya Kristo, yimiramu olowooze what type of people, what sort of people. Bw'owuliranga ekigambo ekkanisa, kyova olaba oluusi bwe twogera tukoma ku ekkanisa, kubanga tewaliwo kitonde kyonna kirina kintu kye bayita kkanisa. Tewaliwo malayika yenna alina kye bayita ekkanisa. Tewaliwo muntu yenna alina kye bayita ekkanisa. Bw'oyogera ku kigambo kkanisa omanya bumanya nti eyo ya Kristo eyagamba nti ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno ate eryemu. Kale bwe twogera nti ekkanisa, mba nategedde dda nti ogamba ekibiina kya Kristo. Ekkanisa abasinza Katonda waabwe mu mwoyo ne mu mazima, eyo y'ekkanisa. Naye bannaffe boogera ku ddiini ng'ekkanisa. N'otunuulira n'ogamba owooluganda Teodoli bwe yagenda e Rwanda n'owooluganda Ssebisimba okutunuulira ekibiina owooluganda Ssebisimba kyalimu, yayimirira bw'ati ku nkomero n'agamba nti nkuwulire Ssebisimba kyendabye nti owooluganda olabye oti, n'agamba nti kino kye kigambo kyendabye. Kino kye kibiina ekinene ekitaliimu mpeke n'emu ey'omwoyo gwa Katonda. Ntunudde wakati mu mmwe ekkanisa sigiraba. Ogubiina ngulaba n'ekkanisa sigiraba. Kubanga ekkanisa ekulembera omwoyo gwa Katonda, ekkanisa ebaako omwoyo gwa Katonda. Ntunudde mmwe. N'olw'ensonga eyo Ssebisimba kankubulira ekigambo kyange ekikomererayo. Bw'aba yasama okukyogerako Ssebisimba, toyogera owooluganda kireke ekigambo ekyo. Kireke ekigambo ekyo, tulimala kutuula, toyogera. Namba nti bw'otegedde kye mbadde ngenda okwogera. Nti kireke ssebo owooluganda kireke ekigambo. N'atategeera Teo kye yali agenda kwogera, ne Teo kye yali agenda okwogera tekimu. Oba yali agenda musiibula, onaaga tosalawo ngeri. Yagamba ekibiina nkiraba kinene nnyo, naye ekkanisa sigikola. Sigiraba. Olaba ensonga? Naye bwe twogera ku kkanisa, ekibiina ky'ababi Kristo be yalongoosa ne bafuuka abalungi. Yesu be yalonza be yanunula baana ba kisa kye talitubula. Tuli baddu baani, tuli ba Yesu, naye dda twali ba Setaani ne tusenguka. Kiki ekyatufuula abalwanyi be? Yesu yatugula n'omusaayi gwe. Tuli baddu baani, ffe tuli ba Yesu, naye dda twali ba Setaani ne tusenguka. Oli abalayiza n'abayimbya nti muteeka n'okwogera gye mwabeeranga. Muteekwa okutubuulira kiki kye mwali. Awuli. Kyekibiina omulala yakiyita ekibiina ky'abayise. Abayise mutuganye okugendeyo namwe. Ne baddamu mujje mangu mangu weego mugende naffe mwena. Tetugenda ku kibuga batane gye bagenda. Yesu kye yawandiisa mu kisome byawandikwa bakiyita Yerusaalemu ekiva mu ggulu. N'ekibuga kyabwe bakimanyi. Abalaba nga batambuze balowooza nti they are just nakani sojourners or vagabonds, but they know their destination. Bamanyi gye bagenda. Kyekibiina eky'engeri ngeri. Naye naawe oyinza okubeera mufe nga tomanyi na gy'ogenda. Oba tugenda ludda bakituuka ddi mbaleka genda. Kaakati ekibiina ky'abasenze abaava e Misiri ne bagoberera abaana ba Isirayiri baali balagawa. Obutaka bwa buli Misiri babulese funana bagenda. Mulagawa gye mutagenda funa Uganda. Kale kye weewuunya ne mu kkanisa muno omuntu abantu bayinza okubeegattako naye nga tebamanyi gye bagenda. Ky'ova olaba omuntu bw'abuuzanga weetegerezanga oyaga nti bannange
abatume ne bannabbi bafaaza n'abasisa soyipati n'amala n'alyoka asimba omwana wa Katonda oliibe pa mu nnaku ezabbiri kale mu kiseera kino tugendeko ku maviivi tusabe twogereko ne Mukama Katonda affe ku nkomerero tunayongera n'ekyo Mukama ky'anaaba ayagadde okukola ki okututegeeza naye otegedde olwala ekintu kye bayita ekkanisa owulidde okigendanga mpola kubanga oyinza okula tundooza lunaku lumu tugenda kuteekawo ekigambo ekkanisa ekuŋŋaanye wamu oteekawo ekigambo take care owulidde beware of these people genderera abantu ba omuweereza kyava ayita ate mujje muwe obujulizi Sabananga gwe mulaba nti nabeeranga mu disco naye nali ndi mu disco nga tuzina omuzindalo gwa disco ne gwonuka gwali gunkubi kanyimbemu oluyimba neebaza Mukama eyamponya omuzindalo nti weeyali afudde bwati omuzindalo gwakuba gwavaagula ate omuzindalo omusajja kyali ayogera kituufu emizindalo gya disco giba minene mugimanyi gya Robert omuzindalo gwogwo ogwa Robert gwe yali atwase nga bagwanise baguna guva ne gujja kukuba omusajja yalaba yali agenda okufa naye we yava ali mu kucyenca amazina omuzindalo ogwakola kirogwa n'agamba n'amuyiza Mukama Katonda oluyimba wembale wamponya omuzindalo todo olikata naye era bayimira ne bakuwa obujulizi era gwe n'otategeera ng'ate bakubuulidde abantu bano kye baali nagamba twatta abantu n'abale tubatematema ne tubafumba mu sefuliya n'ogamba ekibiina ky'abantu beware of this group ate Mukama waffe era yalabula n'agamba nti ekibiina mukiraba nakyo kinene ekitula ku bigere byange naye kirimu gurupusi bbiri mulimu abalonde n'abayita wegendereza muffe mulimu abayita olisonga mu muyita olumu oti olugalo luno n'olufiirwa talina kyafiirwa afutala omuyita tagenda eri ku kibuga ffe gye tugenda kibuga gye tugenda si gyagenda naye tatya musango kubanga ye ebibi ebiggwera wano naffe eri tulibuuza buli muntu kyeyakola bakugamba kati ekibiina ekifaanagana bweki mugenderera abooluganda munnange Debula bw'ogamba oluganda ti munnange oluganda matata nkolera ekintu n'agamba tiwa singa ondesse va ku muntu oyo omuntu ono Mukama waffe yamulokola oli oluusi ayinza okugamba nti ngeye gye yabeeranga edda nga omuntu tamulagira mirundi ebiri kasita omulagira ebiri ogwokusatu akkuba olumu naye n'agamba nti munnange Debula singa ondesse nga tayogedde eddoboozi yagonjebwa singa ondesse munomu ekyo gye kulaba n'abateredde bulungi ekisa kya Katonda kirinaye nkatakuweereza n'abamu bwe muba nga muyita abooluganda mubaboggolera buboggolezi n'otuma kubanga oli wa buyinza bungi nnyo kubanga owooluganda ngamba abakyala nga mmwe bannange bamaama mimi bamunika abooluganda abajja ffe naffe tuwulira buulizinjiri abantu ne balokoka ne bajja eriwo owooluganda nga teyaweebwa nga mukazi kiragiro mbuye abakazi tebamulagira oyinza omugamba nakutula oyinza okubeera ng'ozanya namuyite ate oyinza okuba nga mulonde naye tannaterera ajja kusimba olwinkukaasa amale yenenyi ate ajjula omwoyo omutukuvu ekkanisa ekintu kye bayita ekkanisa kale atakimanyi kibiina twegendereza kyegendereza buli kyoyagala okigamba omala kubuuza Mukama waakyo wadde agamba kino kyekibiina ekyogera ennimi empya owulire bayinza okusanga nti mubuuze ku mukulembeze w'eggwanga nze gye tuli bonna ne bayimira batandika okubuuza mulimi bajja ng'oli akuba n'efirimi maaso nolatola mutaase owooluganda Peter Ambulu bamufubulira ow'Ekenya mbu yagenda n'asabira omukazi mu ddwaliro omukazi n'awona ng'abadde kitanda n'amusibula naga nti genda ekata obwonyi oli mulamu n'omukazi naye atambula nagenda ebbanga akale ogenda okumaliriza eddwaliro ndiwaaba omusango gw'okusibula omulwadde gwatali musawo obuyinza bafujje n'abewaaba w'omukazi nange okwata wansi ne wagulaga nti omwana waffe bw'afa ng'ani amulagira ng'abasawo si bwe bamusibula nti mulwadde bawa omukazi agamba tinaye bana mukazi wange mulamu era bano bagamba nedda Peter Ambulu tumuguleko omusango omugulako omusango paka mukola
namulu agamba abooluganda baneti mutalekeko tugenda naye mutukaali mwena musirika busisi tulindira mukama ffe yali atayituwaka mwaka amagezi kabagenda omulamuzi bw'abuuza Peter Mbulu ebibuuzo n'amugamba nti obuyinza obujjawo obusiibula obulwadde mu ggwanga n'agamba nti ate nze nina obuyinza obusiibula obulwadde mu ggwanga era abalwadde baasigalayo mu ggwanga obuyinza bwenina bwakusiibula wuuyo mumulabe wuuyo mumulaba akamulwadde omulamuzi n'addamu okumubuuza ekibuuzo ekyokubiri yamubuuza ekibuuzo ekyokubiri Peter Mbulu yajjula mwoyo n'atandika nimi onagani omusirikale akuume ow'omukooti bano ab'omukooti abo prison nafuwa firimbi bataase omulamuzi agenda ayogera nnimi nga bw'agenda eri omulamuzi owuli n'omulamuzi neyeekanga mutebwa nga nafuya firimbi galundage n'amala n'asiba omulundi gumu ennimi nezisiri ekibiina kyonna kisirikirira buli muntu yenna kooti era neetuula kyava abuuza omulamuzi nti owulidde mukama kyayogedde otegedde mukama katonda kyaggambye nga bonna batuna butulizo n'agamba abooluganda tugende ne beesibula kukamukoni n'abagala n'abagoberera okugjako kyeyune ng'ali mu kibiina kaagati gwe ekibiina ky'ozuuga nakyo kibiina kya kyeyune omutukuvu ekyo kirinaako buyinza obujja nga oyagala kufiira bwe beesiibula mu kooti ng'ekooti tebasiibudde wabula n'omusirikale abanene okubakuba kyekibiina ky'oggalira mu kkomera obudde ne bukyanga ekkomera lyosibe ng'ekibiina kifulumye kigenze abo abantu abo obubayita bantu owulidde mu byafaayo by'ensi have you ever seen such a group has it ever existed owulidde among the eastern okisiŋŋaana mu bakkiriza Kristo ekyo kibiina okisiŋŋaana ku bigere bya Kristo kibiina kya byamagero kibiina kizibu kibiina kirina enkola zaakyo zotasobola kutegeera kyekibiina ky'abali balwadde ebikulukutu kyekibiina muosiŋŋaana omusajja yali alwalidde emyaka 38 kyekibiina omuli abato nga baabazza bujja abaali abakadde nga baafuuka bato abaali abato abakazi embuto zonna zeefunyafunya dda n'emitwe gijjudde ebyempitirivu naye bayonsa babbebi baabwe munsanga ba Elizabeth bakumba n'obwana ogakozi ogokodogonogayonsa kote group gwekyo kyekibiina gwe kyolowooza kyojja okumanyira mulekera okumanyira ekintu kiyitibwa ekkanisa kambabuuli oba oli tekitegeera gani karawut nankani research okutegeera ekibiina ky'odiringa nakyo owulidde munsanga abakadde abayonsa musiŋŋaana abasajja abakulu ba myaka 75 nga bakyafunyisa abakazi embuto ba Ibulayimu dear what a group ekyo kyekibiina kye mumanyiira kale bw'owulyanga ekintu kye bayita ekkanisa batugamba nti yonadde njogera ne maamwezi wera nemugamba taate ekyo kyogera nga nti era olukwata mpola nanga golowooza nga simanyi kyenjogera ekyo ekibiina oyinza kisobola munikawo bakikulekeramu olunaku lumu nawoga nti kikyo tekikulya kyo kibiina ekyalimu emirambo nga jadde obujja bantu ogwa bafu mu kifuba obayita abalamu omuntu bw'agamba nti nze ndeka oluganda ekyo sikyagala era sijja kikola mufe batuyigiriza nti netwogera nga tugamba nti mukama kyayagala kikolebwa kyekibiina ekyengeri ngeri bakikola si kibiina kyakuweera mu mateeka si kibiina kyakulagiramu buyinza bwammwe si kibiina kyakintize sinze kabaka sinze gundi sinze ani sinze mwana w'omumaka gano sinze mukyala nanyini maka gano sinze mutabani omukulu w'omumaka gano kyemba musala amagezi mudire ekibiina ekyengeri ngeri mukigobe wakati mu maka gammwe kigende kifune bwe kisutama kati mutandika okudiringa n'amaka okutokuba ng'odiringa n'amaka naye obuzibu kakano bwe tulina ekkanisa n'amaka nga biri ki wamu awaliwo okufa ekibiina kyogera ennimi ekujjako mukama waazo nti erina ow'omwoyo nga yasobodde ozikola ki ozivunula nalagira omwoyo naga nti kati bavunula bulire ekibiina ekirimu obunnabbi ekisobola okutegeeza ekigenda okutuukako mu dakiika ntono nnyo n'ekisobola okutuuka ku nsi eno mu myaka 10 egijja oba myaka 50 bano balina obunnabbi bw'ensi byonna bulire bano be balina center warning center early warning center bulire ekkanisa yokka yeyinza okuyamba ensi n'egirabula yali kanisa kubanga ekkanisa gwe mwoyo ogusinza katonda yali kanisa ng'erinnya lyayo ebiseera ebyo yitibwa Yusufu ng'eri Misiri ye yasobola okutegeeza Falaawo mu yali egenda okubasaanya ekkanisa yemanyi kiki ekigenda okutuuka ku nsi ensi tayinza kumanya kigenda kutuuka ku kanisa naye ekkanisa emanyi ekigenda okutuuka ku nsi era emanyi ekigenda okugituuka mukama waabwe yabagamba nti bali battanga babalanga erinnya lye
omutume yayogera Pawulo agati era ffe tuyita n'okutibwa kwa Kristo n'ebiri. We are ready ffe tumanyi. Bana bibagamba ffe twaliwolezebwa ng'endiga ez'okusala, endiga za kusala. Tutambula bwe tulaba tambula bamanyi nti essaawa y'okufuna. Tutwalibwa eby'okufa. Abantu bamanyira olumba oluliba. Ekyo ky'ekibiina ekirimu abantu. Mukama kyayogerako nti abantu baamu bwe balayira ne bafiirwa tebakyo. Ekyo ky'ekibiina ky'ozannya nakyo. Ate ng'ebyo ebigambo byogerwa ku balonde. Naye kakati ate obuzibu obulimu mulimu n'abayite. Mulimu n'abayite. Naye mu bo bali babiri abayite n'abalonde naye ate omulonde muzibu nnyo. Yakulira omuyite ono. Oyo omulonde yayogerwako nti ye bw'alayira ne bwafiirwa takyo. Oyo omulonde yayogerwako nti ffe tuyita n'okutibwa kwa Kristo mu bulamu. Ffe twafuka ebyerero eby'ensi, ffe ensi beetaasaanira. Ffe tetulina kye twegomba mu nsi. Omulonde oyo ali mu kibiina yakyawa obulamu bwe nti abakyawa ki? Obulamu bwabwe kikyogera ku balonde. Abayite batula mu kibiina kino naye ng'abalonde be babafuna. Ekibiina kino nga kiringa nga bw'olaba ekibiina kya Isirayiri ng'eva Misiri. Mulimu ab'amawanga abali wakati mu bo. Naye ate ng'abalonde Abayisirayiri be bafuga abaki? Ab'amawanga. Akulembedde akutte omuggo mu Isirayiri. Tekuliko na munnaggwanga n'omu ali kufulana. Ono yamanya entambula y'ekire, ono yaleeta obunabbi, ono yabalagira, ono yakola obubonero. Balinga ku bunkenke ng'ayinza okukeera no ku makya nga yafunye ekigambo okuva eri Mukama nti abannaggwanga bonna mubasaanire olwo batema ebitaano babattira bwereere. Baali baleeta olumanyiro baleeta okwegomba mu kibiina naye omuliro gwatandika okwokya abantu ab'amawanga tebaddeyo kunywa. Kale be bantu ababiri abali mu kibiina kino. Bw'obeera ng'oli muyite ng'oli mu kkanisa muno oli munnaggwanga tambula n'ekkanisa. Oh dear. Oyinza okuba ng'oli munnaggwanga atambula n'ekkanisa. Atambula n'abalonde. Naye weegendereza ate omulonde ali mu kkanisa muno ye Mukama wawe. Ayinza okuziba amaaso nga tomanyi. Ate mubi nnyo, omulonde mubi nnyo. Oba ogezaako okumutawanya ng'akwata olugendo lwe ng'alina gy'agenda. Mutunulire omusajja Kalebu n'ani ne Yesu. Babi nnyo mu kibiina ekyo. They knew their destination. They set their target. Bagina okulya nga balaba bevenga atagasajja bwangu galina obubiina bunene. Balina ekirabo omusajja alina ekirabo kiko fuuti abiri. Abonolanda bwe what are you talking about? N'ekisigizo kyabwe kijjidde ku mitwe gyabwe. Mukama Katonda atwadde ebitabo byage twamwe mangwango. Okugenda twamwe mangwango Kalebu n'akwata ekitabo ye tufe tugende. Baali bagala kuwagula babamu bagende babiri bagende mu nesi bali enseeyo. Mukama n'agamba nti Kalebu ne Yoswa bokka balituuka. Baali basobola okwenunulira ensi mu linnya lya Mukama Katonda abavuka nga bakutte ebitala byabwe. Osomanga ku Kalebu akutiisa nti ne munaku ezo we twasi musajja mukadde wa myaka 85 naga ne munaku ezo we twagendera okuketta ensi nali nina emyaka 40 naye kaakano okuva olwo n'okutuuka leero akayita emyaka 45 amakulu nina 85 naye nkyalina amaanyi gange nkyasobola ddala okufuluma negenda netabala nekubawo nenyingira negenda omusajja myaka 80 oyo mubi be bakomando abaali bategera olulimi lwa kyeyuna ow'omwoyo abala bamaliriza nga bafuuse ogubiina gw'abayite n'abannaggwanga be bato bazikira wamu nabo mu ddungu tetulina bibanja byabukkana owulidde kale n'ogendereranga omuvubuka yali ayimiridde awo obujulizi ng'ejja yakwanya akawala ate n'amala n'akabuulira enjiri kale n'aleeta omwoyo eri Kristo nga tamanyi nti mu kkanisa muno mulimu abaliko omwoyo gw'obunabbi oli ajjula omwoyo n'afuuta n'agaa nti wulira bw'ayogera Mukama nti tula nsi ozimbiwe noonaye bwe omwana agenda kukulegamu akasaale bw'ati ate omutego akuba akasaale akuttire bwereere kyenva ŋŋamba omuntu bw'awulira nga ebigambo bino takyabisobola kubanga lwe mbadde ngenda okusoma olwaleero naye kantireke naye nange ekintiisiza omuntu bw'awulira nga ebigambo bino takyabisobola kubanga kama tukooye nnyo nange ntuyandineko obunaabala bonna tulibakooye naye bwe tubanga tukooye twekakaabiriza ekyokubiri enjala zaffe ziba zikuze tugende tuguze empungu amagezi tugende tukole ki tukolokote kubanga tuli bakulwana mu linnya lya Mukama tugenda kubuuza abakazi baffe naliko onoolwana nasimanyi omena onoolwana ebyokugamba nabbi yagwedde wali n'obuuza bbaawo kyaza onoolwana nganwana biki kati manya guli okwata ejjambi yose ola ekitala ky'obwobu
kubanga manya kakano gogenda okutukana emizimu mu nyumba y'omuntu ogwo. Oli omwana yaweresebwa Balaki oba twali tuli ludda wa oba ewa mama Mimini wabeerawo omulwadde yalwala nnyo oba n'abanga kumpi oba afudde tinaye tugenda tumusabira Mukama n'akola ekyamagero. Oli nti naye Mukama bwe yakola ekyamagero oba ne tusimbuka ne tuyimba nga tuba wa mama Mimi ne mama Mimi waffe n'abaana baabwe nti ne tujja ng'entiisa ekutawo ne tujja nga tutendeeza Mukama Katonda nti twamala okuŋŋaana twakuba mu naka ne pasipalamu awo. Owulidde nti nekyaze waffe nga tuyinaye nti nekyaze nga nagenda kugegalo nti naye nga ye kyetukola kyakola okubaala kyetwakola nga tetukola bwe tugoba emizimu tumunyala Mukama ffe genda naye omulanda agobera naye n'abaganda naye omwana asosa n'agamba nti nga tuli naye tetwayimba okwetoola pasipala mwoyo yenanga naye ali naffe nga fenafenafenafugera. Olidde ate Dawudi ye n'afuna okukolesa n'agamba nti olukuŋŋaana lwali awo mu pasipala yakiro tunaku zino n'agamba nti olukuŋŋaana lwali awo mu pasipala nti naye nga tulina emirere. Owulidde nti abantu ne bafuwa emirere ng'egyo egya bbandi nti naye Balaki ye yali aweereddwa omulere omunene kino ekigundi mu kirabo eky'abakubi ba bbandi kyebayita French horn ekyo kya base n'agamba nti naye Balaki yafuuyewo omulere bannange nti Balaki yafuuyewo omulere ne twewuunyawo gye yayigira ki omulere nti essanyu ne libeera liyitirivu nti abantu bonna ne bafeeyo ne bayingira muffe nti naye taata Jona yayimba n'akuba engalo nti taata Jona n'agamba taata Jona yandiba mwana wa Katonda nti ng'akuba engalo nti ng'essanyu limutta ng'essanyu likira okumutta ng'akuba engalo n'agamba nti nalabye taata Jona yakubye engalo ng'asanyuka n'ab'omu maka ge bonna nti ng'abantu bali wano nti ng'ekiri wano nga kiyitirivu nti naye nga Balaki afuufise Balaki n'omulere. Awulire n'agamba nti oluganda nalabye ekigambo taata nakitidde toba omusajja omwana wa Katonda nti abantu timunange ng'abantu bonna bakyuse kakano ng'ate bazigitu. Awulire kakati kyekibiina ekyengeri ng'eyo kale mu baseera n'ayogera ki bw'owuliranga ekibiina kya Christo. Awulire kubanga kaakano ekibiina kya Christo be bagoberezi ba Christo naye mwabo abamugoberera mulimu ate abalonde mulimu Katuliki akabalonde bo ng'olugendo lwabe balina odutuusa mulimu Kalebu ba Yeswa mwe bali omwo. Owulidde kyenvudde abo be bannannyini kibiina era ekibiina kino bwe kiba nga kitambula nga kigondera amateeka nga kitya Katonda batuulamu naye kasa kyonooneka ne kiyingiza obugwagwa nga bavaamu nga bagenda. Ekkanisa bulijjo eva mu kibiina ekyengeri ngeno olaba bavuddemu nga bagenza ekkanisa evaamu n'egenda. Ekibiina kino kisigala nga bwe kiriwo ekikimala ebbanga tono ngena nga tukyakiraba nga kyazikira naye ng'ekkanisa yavaamu n'egenda. Mukama yabikula Oluganda Ssaaja olunaku lumu twali twogera n'agamba nti ekkanisa eringa ng'essasi. Essasi lye mulaba eryo ery'emmundu nti oliraba lyonna nga liri bwe liti wamu naye lirimu ebitundu bisatu. Kuliko ekisosonkole gwe gupaati guno ogusinga okubeera oguwanvu omwo bateeka explosives obuganga buli obugenda okukola ki okusindika essasi lye likube. Owulire ekyo kikakasa ekyo kibode ekyo kitereka explosives amaanyi agagenda okutambuza essasi lye naye essasi ke kantu akasongovu ako kokka kuuma kagumu ko tekaliimu kituli. Owulire kuuma kagumu tekaliimu kituli ako kekatta ero lyessasi lyennyini ako kekatta ako naye oli olukuba essasi lwe pa kano kekavaako obuganga bwakaba ne bwokya essasi lino era liba liyidde nga liringa omuliro lijja lyengedde. Tovola emmundu bagikuba ekiro olaba ng'efuwa ki muliro olaba omuliro. Owulidde kati obuganga buno bwokya akato kalube pa ne kavaako ako keek'obulabe ono n'agira bw'ati. Owulidde ekisosonkole ne kivaamu ne kigwa wano
obuganga bwakira mu bbanga kubanga bwo bukoleza essasi bone bakabwe mya essasi neligenda bone buzikira ono n'aseesa wana akabaati ekisosonkole nekigwa era ebisosonkole by'essasi babironda bulijjo ye container eyali eterese amaanyi agagenda okukola ki okubugumya ki essasi obuganga tebutta kubanga bwakiraawo omulimu gwabo okubugumya ki essasi owulidde ekisosonkole tekitta era tekibanga kya bulabe ne bw'okikwatako si bbomu era kigwa wano tokitereka buteresi buganga obunakyamula essasi naye essasi lwerumbe lyeluvaako nelikola ki neligenda kale n'ekkanisa nayo ki bwetyo erina ekitundu kino kyolaba ekyessasi n'ekitundu ekyekisosonkole kati kasita mutandika okukyama ng'ekkanisa evaako ng'essasi bweryawukana n'ekisosonkole ekisasi terigenda kuddayo kusinkana kisosonkole kasita livaako neligenda terigenda kuddayo kusinkana kisosonkole tebagenda kuddayo kweyama owulidde era terigenda kuddayo kulaba buganga obuganga tebugenda kuddayo kulaba kisosonkole busaanuuka ne bukola ki ne bufa ne buggwawo owulidde n'essasi nelikola ki neligenda tebigenda kuddayo kusisinkana akirabye munna nakati era mu kkanisa be bantu basatu mulimu abanyogovu ddala abo tebalina gye balaga mperekeza abawerekerako obuwerekezi ku ki kkanisa nembaamu bano banyogoga tebanyogoga babuguma tebabuguma owulidde obwo buganga olubugumu lwabwe lwongera ku kyajinga bano abalonde nembeeramu bano abookya ababuguma oyo mulonde yennyini aba abuguma mukama kyagala nti waakiri beera nga obuguma nkumanyi nti gwe wuuyo oba beera ng'onyogoga ntegeere butegeezi ti omwana w'ensi naye bino byonfuulinga obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga kubanga tewali n'omu ayinza okukebera ekisosonkole n'asangamu obuganga tobusanga n'essasi tolisangako kubanga omanya tiryagenda naye ate bw'obuuza obuganga gye bwalaga tomanyaayo tebwasigala mu kisosonkole tebuliimu ate tebwagenda na ssasi kyokka bwayaka neboluganda abeera mu kanisa babaamu okumyansamyansa oluusi akolayo ebirungi nayima oluyimba nemuzibigere mugaa nti olunaku lubadde olunaku lwa musokolo ate ennaku ezidiira nabagazikira abuguma tabuguma anyogoga tanyogoga si ssasi si kisosonkole naye alina obuweereza mundu omu akyamusa assa kimu n'essasi okusinga ate ekisosonkole naye ate ogenda okumaliza nga tewali kimugatta nalyo eritambula ne ligenda mulimu abantu abayinza okubeera mu kkanisa muno nga balinga ng'abapakasi nga tukola emirimu okuva enkya n'eggulu tufumbira abooluganda emmere netwala obuliri Musoke mwanjaze buli mamugesigwa gatwaze buli singa mukama tuwa empeera olwekyo bantuusa mu ggulu tuli mu ggulu lyaffe nabo bayagamba nti omutuukirivu wali wabulamu lwakukkiriza bwe tusuubula okukkiriza mwebala okwala obuliri mulidde kale oluganda sajja yayogera ku kigambo nayogera ku bintu bisanaga nti essasi n'obuganga nakino ekisosonkole nakoma kyokka leero mukama akugaziyiza yayogera ngubwenyaga nti ekkanisa evaako negenda ng'essasi bwe liva ku kisosonkole neligenda ne bakomawo ne batategeera kubikulu ate olw'okuba sajja yali w'amagye era naye yakubanga mundu nene nakuvugavuga bitankatanka ekatabyayo yali mujje eryene ery'entebe owulire era ye bwe yayingira mu birondoozi ebyo byali by'abatanzania ye nayiga kukuba mundu ezo nene ega nti nze ng'oluganda nze ne bwe nabeeranga mu magye nze nga nkuba mundu nene nze okundu mundu no omutonotono bweze nene nayiga okuvugavuga ku bitanka nakina otolaba okubikubako omujaasi okirabye kale basajja abooluganda ne bannyinaze bassebo ne banyina bagendeeze nnyo ekibiina kye bayita ekkanisa bakituuma erinnya nti ekkanisa naye munda mukyo mulimu ekkanisa ddala wabula tukiyita ekibiina kya Kristo ekibiina kya Kristo kyegendereza olulimi lwekyogera yalumuntu yalumanyi ekibiina ekyo kyali mu Yesu Kristo naye nga mukama waffe yakiyigiriza mbeere bateefu era bawombeefu mulabire kunze mbeere bawombeefu obuwombeefu ne bukikuuma naye singa abo abatume ba Petero singa beepangira ku Yuda Isikalioti oyo yali Setaani ng'atulangamu abamu tebandize
bandifiiriddeyo nga bagenza okubuulira enjiri nayo naye bonna yabayigiriza obuwombeefu nga newudde omusanga omwo ng'anyiridde nga talina buzibu kankubuulira omusota bw'osanga baagukuula amanyi oyinza n'oguteeka mu nsawo yo muno oyinza n'ogwesiba ng'omusipi tegulina buzibu kubanga asa ogugyamu amanyi tegusobola kubanga gulina kkuba ojja ne guluka bufulumya obusajja bonna yabalunda naga muli balongoofu neesima ekibiina kino kyatulamu owooluganda baali bamuyita Sula n'abeera naluwabo Valeria n'amuleetako obugezigezi ng'alowooza nti yamulokola yali ajja ejambi yamutemete okumaliza ejambi yasala wa luganda ng'atamye n'owooluganda yali agenda kumutta ng'ate owooluganda yali amaze okufuna okwolesebwa mpanga yafuna okwolesebwa n'agamba nti bannanga omuti gwasituse ne gukuukayo wansi ne gujja n'emirandira egyagwa mu bbanga ne gugenda gukuba Valeria beetu Valeria n'afa ng'owooluganda taliiwo nti ntumulinda gye tulabe bwe tuziika Valeria nga Valeria omuti gwamu yali akakijja mu kamwa gwe yali abuya n'agamba nti wo ogwo omuti gwe walabye si muti oyo muntu era mutemu yamutemudde oluganda sitewudoli bwe yalabikako ne tumubuulira okwolesebwa nti genderera nnyo ne Valeria asiba akamwaka alimu okwepankapanka ku bantu bagenda kumutemula tebona akuma ekigambo ekyo ebbanga lyonna baba tebali awo nga balowooza nti omutemu ali bwengo omutemu ali mu nnyumba amugezaako okumanyira Sula yawagala ejjambiya n'agiwagalira ennaku eziwera yali agenda kumutta amazima gennyini yes teewo yekayekayeko gwemumaliza ejjambiya gwe yasala naye n'amukwatiramu akafaananyi kubanga teewo yali amuyisa bulungi nga ye munne ng'onaamunyisiza obulamu kyali kirigolooza gundi Sula yali musota yali mwana wa Katonda naye ayinza okubedda yali mutemu Mukama yamujja mu batemu n'amuleeta mu kanisa bw'okumunyigiriza n'omunjaga ekisa kya Katonda ng'obutemu busituka akutema ejjambi oyo okulaba oyo Valeria yali agenda kufa owulidde mumanyi lwaki Mukama Katonda atulabudde mulekeraawo okweregalega ne kanisa owulidde Pawulo ngenderera tomanyi byange ebyemabega byali bitya owulidde Matata gendera mama mimi tomanyi obudde yali ngaatya gwomisaamu amaaso nti mukazi tomanyi kiki kye yali owulidde omukazi yaani ye Yayeri oba ye muka Yayeri n'omukazi ye Yayeri eyatta Sisera n'enkondo yali mukazi waliwo n'omulala eyasalako omulaba omutwe n'amukasukira Yowaabu bwe lw'ekibuga mukazi mumbayisaamu emyaka n'emu kutuzannya omuliko naye nze ndi musajja nina n'ekirevu nakina mwamuzi gwoyinza okukwata ekikona kuba ekikugwe nga tumanyi abaana be bonna bagamba nti omukazi oyo ng'alina amaanyi abakwatanga n'abasiba enkalu n'abateeka n'abakuba ebigoye byabwe mulaba naye buuza Saala akubuulire buuza ne Isa ne juzi yamukwata namukuba emigoye ne muwala wuuyo bwakati gwoyinza okulowooza naga nti naye ato yayinza kukola ekyokumaliza omukazi akukubye ekigo n'akulinnya mu lubuto n'ofuluma obusabo namu wano omuyita muganda kubanga bamanyi kujooga baganda ono alimu obunakenya abakazi abanakenya bakuba babbaabwe emiggo okubayita bakuzanya mugenda mpola Sajja Katonda kivaawo obuvi owulidde ensi nayingira ate ejja n'amaanyi mangi nnyo omazanga nti oba bagenda okunzita banzite kubye embazzi abantu bakuwakowa dda kugambye kyebina ekoomo yategeera olulimi lw'ekibiina ekyo kale mwekuume kanisa mwegendereza bweserina batamanyi kanisa kabe baana abataabu mbagendere bazipo omwana ayinza okukolimira olowooza nti ali yekka omwoyo gwa Katonda gwagwa ku Samwiri nga kalenzi bulenzi kato omulowooza nti ali yekka n'agenda kugamba ekigambo n'amalwaliro awulidde mayinge tose ekigambo mayinge tose ekigambo mayinge tose ekigambo kya Yesu wange kuba wenna